Miona temu program dala ekitufiche chibu tukira tochi mu mpapula za mawulire n'ebintu ebirala byonna ebigudewo mu ggwanga. Akati olwalero omukulu kwezi sokola muse ku bantu. Abalungi abalabi ba ABS TV balamusizza nnyo bannange mulinyera mu kama wa Yesu Kristo nemba kulisa ekiseera kyonna bannange kye tuyiseemu. Tekibadde kiseera kyangu, kiseera kizibu nnyo kye tulimu mu kiseera kino ate bwe bayongezayo ennaku 21 abala pressure yabakuba abala bafuna okusomozebwa abalala akasente bali bakalidde nga kawedde ne tugamba tutya kitwekwasa mukama katonda yeyekka asobola okuteeka ko olugulu ekikomo olusobola tukugira ku bizibu byonna ebiyinza okutugwako. Ntumira nnyo abatuuze abebukuya abatuuze ab'ekitumbi abatuuze ab'emakokoto Christine Kalungi awo kawempe tula kutumiddeko nnyo n'abantu mwenna abalaba ABS TV mbatumiddeko nnyo mwebale okulaba tugenda ku nsonga ezikwata ku byettaka awe nasinga okukenkuka kubanga era zinsinze okutunulira bwe tubadde ebukuya nga tulwanirira ettaka bini alamumula babamusindisa ekitalya lwakutulugunya abantu baffe okubatta n'okubalepinga ku nsonga za ttaka. Tugenze ku ttaka lya Dr. Kasasa nalyo tulitunuddemu, tugenze ku ttaka ly'Emakere tulitunuddemu. Kakati awo we tutambulira okusinziira ng'omutesitesi wa program bwana bakirambise mbaga kulaba bulungi mubeereewo. Kwezi mukulu muda kidaga mose nyeni Robinson Kwezi yesebo tabu yagudde yesebo tabu yagwiridde wawano ettaka ly'Emakerere liwe mudde Mengo wasajja atwala atya n'abagereka mu ddiiru enkyafu alino ebirimu ono bwino eyafuluma ngenda ku Lwokubiri ngenda kusoma mwezi 14 agamba nti ettaka ly'Emengo ettaka ly'Emakerere liwe mudde Mengo wasajja atwala atya n'abagereka mu ddiiru enkyafu katukera asokirulire tulyoke tulabe Mengo eguddemu ekyekangu ekirala ddiiru y'ettaka ly'Emakerere nayo bweyise nga kooti yakamala okubasuuza ettaka lya Dr. Muhammad Kasasa Buule ery'Emutungo lye babadde bakayanira okumala emyaka 17. Omusango gw'ettaka ly'Emengo Dr. Kasasa yaguwangudde era kati Mengo eri mukatu ak'okulirira Dr. ono bilioni 14 n'obukadde 445 mu musango gwe basingiddwa mu kooti enkulu. Ensonda zategeezezza ono bwino nti eby'emutungo bwe balabye bikonye wasajja n'ab'ebitiibwa Mengo ne bafunza ab'Emakerere University nga babaze ekibalo kya kwefunira bilioni 11 n'obukadde 2 balyoke bawe Makerere University liizi ya myaka 49 ku ttaka lya yiika emu erisangibwa mu kibuga block 9 boba block 9 poloti 439 Kabugube Hiru okuli ettendekero ly'abannamateeka eriyitibwa Faculty of Law n'ettendekero ly'abakugu mu kunoonyereza eriyitibwa Makerere Institute of Social Research. Balumiriza wasajja n'ab'ebitiibwa Mengo nti ddiiru yaabwe babadde bagiyisiza mu kitongole kya Buganda Land Board nga bayingizaamu ne Nnaabagereka wa Buganda era ddiiru yabadde n'eky'okutuka ebiwandiiko bwe byazuusa okuva e Bungereza nga biraga nti ettaka lye bakayanira nannyini lyo Ssekabaka Daudi Chwa yalitunda mu 1932. Ebiwandiiko byazuuliddwa ekitebe kya Uganda mu Bungereza nga biraga nti Sa Daudi Chwa yawanyisa ettaka lye eryali liwerako yiika 18 ne lifuuka ery'Obwakabaka bwa Buganda oluvannyuma n'addira ettaka lya bunene bwa yiika 13 Emakerere ne Mulago eryali ery'Obwakabaka bwa Buganda n'alifuula erirye ery'obwannannyini olwo n'aliguza gavumenti y'abafuzi b'amatwale ekitundu kya yiika 92 n'obutundu 7 okuzimbako Makerere University College ekitundu ekirala kya yiika 51 n'obutundu 6 okuzimbako eddwaliro ly'e Mulago okusinziira ku biwandiiko ebyazuuliddwa nga biriko ne stampu ezikakasa nti bituufu ettaka eryo Sa Daudi Chwa owookubiri yalitundanga freehold so series era empapula z'okulitunda zassibwako emikono mu nga Meeyi 6 1932. Ekyebuuzibwa kiri nti
Mengo erina Katikkiro Charles Mayiga omusajja munnamateeka atabuusibwabuusibwa. Wayinza watyo okubayo abantu abagwanyiza okuganyulwa mu kintu kye bamanyidde ddala nti si kya Bwakabaka era si kya Kabaka ng'omuntu ne batuuka n'okumenya amateeka g'eby'ettaka okuwalirizisa ettaka erya freehold naye n'abagoberera engeri Mengo gyezze oba n'atagoberera naye n'atagoberera ngeri Mengo gyezze ekola ebintu naddala ku mulembe guno tebeewuunya kubanga be bantu be bamu ababadde ku musango omufu emyaka 17 nga bamanyi nti Sir Edward Muteesa owookubiri ettaka ly'Emutungo yalitunda akyali mulamu. Bano bawaabirwa Dr. Kasasa nga bakimanyidde ddala nti ettaka lye bavunaana yaligula ku Ssekabaka Muteesa owookubiri kennyini ne sente ne zimutuuka e Bungereza gyali mu bwangonguse ku mulembe gw'Obote yasooka. Omulangira Wasajja ye kennyini yagenda mu kakiiko k'abamugemerere n'ategeeza nti yali azudde ebiwandiiko mu Barclays Bank nga biraga nti ettaka Dr. Kasasa yaligula mu 77 nga yaligula sente nnyingi ddala. Bano era balumiriza okupanga okumala okukamula bilioni 19 mu gavumenti mbu za kubalirira ku ttaka ly'Emutungo so nga baali balemezza omusango mu kooti nga baagala kulijja ku Dr. Kasasa. Mu ddiiru y'Emakerere mwayingiziddwamu n'abagereka wa Buganda atamanyiddwako bbala lyonna. Abakasasa balabudde Mengo ekomyewo omululu ku ttaka nti ejja kugwa ejja kugwa mu kita kaakati ako kacwano akatugwiridde tuwemuse kubanga Mengo bwewemuka ffenna tuba tukoze ki buli muganda bawemuse tuba tuwemuse. Kakati ekintu ekyo kiri kikyogera ku ebintu ebyo waliwo ebintu bingi nnyo byenkozeko research wiki eno yonna gye tukubye amabega nekizuulibwa nti nno waliwo abantu abatayamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abo twabadde nga tujjukira amazaalibwa g'abeene ag'omulundi ogw'65 twakizudde nti nno Bukedde ne Vision baleese olukala lw'abantu abali ku lusegere nnyo ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bannamateeka ate nga bantu babadde bankizo nnyo mu gavumenti. Bukedde ono yafuluma nga nakuza omwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka 2000 Bukedde yafuluma nga nakuza omwezi 13 epo olunaku lwa bbalaza 2022 yalaga abantu bano nga be bali ku lusegere lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Mengo akati neteekako omukulu John Katende kakati John Katende ono munnamateeka bamugerako batya wano. John Katende yakulira kampuni y'abannamateeka ya Katende Sempebwani Company Advocate era yakulira Ebonies abazanya that's right Mwatto y'omu ku bantu abakyaliwo abatandika olutabaalo olw'okuzaawo Bwakabaka yali Ssaabawolereza wa Mengo era minisita w'ebyamateeka yali mutwe era bwongo mu kuzza ebyaffe n'enteesaganya ne gavumenti bwe yawummula Mengo yasigala muwabuzi wa Kabaka era bingi ku bikulu ebisalwawo Mengo asooka kwebuzibwako ye yakeera owulira ye yalera omujiji gw'abavubuka envuumuula abali mu kintu abakulemberwa Katikkiro Charles Mayiga ye John Katende musajja akyali mulamu akyaliwo era ali ku lusegere lwa Ssaabasajja Kabaka era muwabuzi nnyo wa Ssaabasajja Kabaka. Kakati John Katende ono simanyi lwaki tawabula Ssaabasajja Kabaka ne Mengo omusango gw'Emutungo bwe gwali nga gugenda mu maaso John Katende teyaguyingiramu era mu gwe twandibadde tusuubira nti ajja kuwabula Mengo teyagiwabula naye nga John Katende ono mu kunoonyereza kwe twakoze Dr. Kasasa mu mwaka gwa 1983 bwe yali ng'aguza Coffee Marketing Board ettaka acres 45 John Katende ono ye yabaga endagaano Dr. Kasasa ng'aguza Coffee Marketing Board ettaka lya acres 45 bw'amala okubaga endagaano era n'akakasa ekitongole kya Coffee Marketing Board nti ettaka lino lya Dr. Kasasa Bwoya eritaliiko mutawana gonna musasule era yabaga endagaano kweba eyali ey'obuguzi ekitegeeza nti yali akimanyi bulungi nti ettaka lya Dr. Kasasa ery'Emutungo. Lwaki ab'ennyumba ya Ssekabaka Sir Edward Muteesa bali nga batwala Dr. Kasasa okumuwabira mu ttaka ly'Emutungo lwaki Katende teyawabula Mengo?
Ekigendererwa ki ekiri mu kintu ekyo kidaga musa bannange waliwo bagambira nti semusota guki guli muntamu bwenjasa sijja kufumba bwengulekamu sirya naye osalawo oyasentamu kuba yojja obulamu obunasigala wajja kugulaki endala okusinga lwobeera n'entamu erimu omusota tolya ate gujja kuboja ate gutabwamu era tolya ekizibwawo yentamu wojasa ogendewo omubumbi nagiraki nakubumbira endala n'okufumba kakati ebintu ebyo obumutandisa okubisoma obwongo buŋŋambye tunaswala kutuukawa bwe tunaabanga ddala waliwo ensobi ezakolebwa abaganda ngaffe abaganda katwebale nti twakola ensobi eyo tuligimala ddi tugite buti egende eyeyongerayo paka lwenetuziika oba lwe tunaawona kyeŋŋamba kyekiriwa abantu bakulu ebintu bino tubyogerako wano babitegeera webabanga amawulire gano gakuba ebintu bya bulimba waveeyo emmengo omuntu omu omukulu ajje ku TV wano ba yonna gy'anaakozesa agenti amawulire agafuluma kuba kasasa kino na kino ebintu ebyo bikyamu naye bwe batabwayo kutunnyonnyola naffe abazzukulu n'abaana n'abaki tutwala mengo tusigala tulaba mengo nga enkyamu ate tuyinza okugirabira mu bukyamu ng'ate mbambi amawulire bagira ki bateekawo biteeko oba munnamawulire aba muzibu nnyo kyenjagala okutegeeza tewali muntu gwe bawandikako mu mawulire bikyamu n'atavaayo ne bwe bakuwandikako ekituufu osirika busirisi noga nti abasajja abo mbakubiridde ntya anti era obanga bawandiise kikyamu okukyewonya obutakyongerayo obayita ne mutuula naye ndowooza nti nze nesigama nnyo ku lukyamuzi ekintu kyeyayogera kyalimu amakulu mangi naye nga meekusifu ate nga gali wala gakumanya kazi yagamba atya nti senga tetugira tetukugira nsonga zino kutuula kuzimala nezigenda mu mawulire obuganda bujja kutuuka bujja kuswala kakati ensonga ezo mengo teyawuliriza lukyamuzi kakati ensonga nezigenda mu mawulire kakati buli kantu konna akafuluma ku ttaka buli kantu konna ate mu buganda tekakuba mengo yekka mengo tayinza kubeerawo nga fe abazzukulu tetuliiwo tekisoboka nanti kakati wabeerawo abakutte eggaali kakati tulaba president Museveni yatukulembeddemu ne ministry y'ebyobulamu okulwanyisa coronavirus ffe tugoberera fe abali emmengo betuyita basekanyoli abaffe nti be balengera ewala era betulina okulaba naye ate kati ffe bwe tutandika okubawabula ng'ate kati ffe tufuuse basekanyolya kitumalamu amaanyi ate naffe kitumalamu amaanyi ate nekituwa n'ensonyi kakati nkyagenda kubanga kakati lwaki ndese ensonga yajone Katende tumulabye musajja munnamateeka ne tafuddeeyo kuwabula Mengo wateeka okubaawo ensonga tugenda mu ttaka ly'e Makerere Mengo bagenda kugisinga ettaka ly'e Makerere eyongerwe ku bilioni 14 kasasa z'abanja era John Katende asirise totuusa okwetunda Musa okwetu era bakutuma kidaaga tibatuufu kimusa kidaaga budazi kubanga Katende mu kiseera kino Katende mu kiseera kino yadibadde asinkana Ssaabasajja Kabaka n'amunnyonnyola nti wanditi ettaka ly'e Makerere kyaliwo ekiti ne bwekiti kyenkakasa ti n'ab'Emmengo babimanyi kubanga bano bakatende be baalira abavubuka envuumuulo bakatikkiro kati abali Emmengo badde bakiwalabye Male ba David Wassajja be baabalera babayite babagambye nti abange ekkubo limukutte ffu eriso ly'omukulu awaddugala weewala ate n'omuntu akyawa okumanya akyawa okuyiga akyawa okumanya bano abakulu bayite bannaabwe tebabatya akati nkugendera ku Besweri Mulondo kubanga Besweri Mulondo tumusuubira nti naye yali musajja ku Besweri Mulondo binono byafuluma ku lunaku lwennyini olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Besweri Mulondo yali Ssaabalangira era wadde yali minisita mu gavumenti eyawakati Kabaka yamwongerako obuvunaanyizibwa obw'omumyuka asooka owa Katikkiro Emmengo minisita w'ebyettaka omubaka mu lukiiko ate Ssaabalangira yakolanga mu gavumenti eyawakati mu kiseera kye kimu ng'akola ne mu gavumenti y'Emmengo Besweri Mulondo akyaliwo yafa
wadde yakyayibwa nnyo olw'okuwakanya ekiteeso kya federo mu cm 1994 yaleka omukululo era ne bwe yakyayibwa abaganda kabaka yasigala ayogera naye era ng'amwebuuzaako ku bintu bingi. Beesweri Mulondo yali yakenkuka mu by'ettaka era mu biseera Ssekabaka Muteesa we yatundira ettaka lye. Beesweri Mulondo yali mu Ministry ya Lands mwe yakoleranga nga mulimu ne mwami Kiyingi oyo yakola transfers ez'ebyapa okubijja mu mannya ga Ssekabaka Muteesa okubizza mu mannya ga Benjamin Kintu Kwemalamala era yakola transfers okubijja ebitaka ly'emutungo okulijja mu mannya ga Benjamin Kwemalamala okulijja mu mannya ga Lakeview Properties era y'omuntu omwe yakola transfers nga Barclays Bank etunda ettaka eryo n'alijja mu mannya ga Lakeview n'alijja mu mannya ga Kasasa nga Beesweri Mulondo ali mu Ministry ya Lands era Obote olunaku lumu bwe yamanya nti nno Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa batunze ettaka lye yabayita era Kiyingi yali agenda nakumusiba omuzungu ye yamuyamba namugamba nti no buli kimu kyonna Ssaabasajja Kabaka tiyabaddeko wano mu Uganda naye yaweereza powers of Anthony n'akola kino ne kino ne kino naye nga Beesweri Mulondo mwali mulandisi era Beesweri Mulondo kigambibwa nti nno bwe bayita Kiyingi okumubuuza akana n'akataano Beesweri Mulondo yeesambira ddala Kiyingi nti bye yakoze eby'okukyusa ettaka ne Ssekabaka Muteesa okufuna ssente ye tabimanyi. Era Beesweri Mulondo okumanya yali kakensa ye yakyusa ettaka lino n'aleeta block ne plot okitegeera n'abijja mu biri kati ne lifuuka block ne plot Beesweri Mulondo yabirambika byonna ate yali minisita by'ettaka era Emmengo ekitegeeza nti obuguzi buno bwonna obw'ettaka ly'emutungo yali abumanyi lwaki teyawabula Mmengo kubanga omusango wa myaka 17 Beesweri Mulondo tanafa myaka 17 lwaki teyawabula Mmengo ku nsonga ezikwata ku ttaka ly'emutungo kati tujja kumunenya ku ttaka ly'e Makerere kubanga yafa naye Katendo n'akyaliwo lwaki tayamba Mmengo oba bano abavubuka be baatendeka envuumulo baabewaggulako nga boonoona obwakabaka bwa Buganda lwaki tebaggyibwa Mmengo ne bawa Ssaabasajja Kabaka amagezi n'agoba abavubuka bonna Mmengo kubanga tubadde n'abasajja abakulu bajja ebbiwa Lusimbi ng'obwakabaka butambula bulungi tubadde n'eddamu Nimuliika ng'obwakabaka butambula bulungi ne Mayanja Akanji mulwanja mulise mwogero yo sijja kumwogerako kubanga yateeka omukono ku kiwandiiko endagaano eyatwala ennyumba ya Dokita Kasasa ebuziga mu ddiiro y'amancoolo kaakati oyo siyinza mwogerako kubanga teyakola biwoomu byakola tebyalimu biwoomu ng'omusajja omukulu ateera omuntu ow'obuvunaanyizibwa Katikkiro okuteeka ku liizi y'essiringi 10,000 ekyo nze sikitegeera kakati oyo tetuyinza kumwogerako naye John Katende lwaki tewabula Mmengo ku nsonga zino zonna ez'eby'ettaka n'okusingira ddala ettaka ly'e Makerere kubanga guli obwa Dokita Kasasa yaguwangudde tulinze kusasula bilioni 14 naye ery'e Makerere lwaki tewabula kaakati tenagambye tisemusuta guli mu ntamu abantu bano balina ddiiru yaabwe bagikola oba bagikola oba tebagikola naye ebyawandiikibwa n'obujulizi bujja bulaga nti Kidaaga yali mu nsonga eno wadde adibba lyasirise naye tujja tusoma bwetu tulaba nti yalimu kakati baleme kutya kubanga okwenenya kubaawo sigenderedde abaawo Gunsinza agira ki ero yonna gye tugaziyiza ebintu tunagenda okugamba Gunsinze nga takyagasa kakati Kabaka waali mulamu ate ebintu byonna gwe mutwe kati nga tugambe nti Oweekitiibwa Pulezidenti gwe tugoberera kakati naffe Abaganda Mmengo tugoberera ani Kabaka waffe Katikkiro n'owebweru amuyambako buki buyambi naye bw'alaba bw'ekisobye ayinza okumuyita n'amugamba nti jangu ensonga eno nga siki situufu aleme kusirika kuleka bintu bino kakati maama Nabagereka bamutadde mu bintu byataliimu kakati ekintu kigenda kigaziwa ekinaafa mu kyo nga nenanyinimu kimutwaliramu nga nennyinimu kwegamba ate we bakwata ku mukyala amaka baba bagize eki batandise ogwagula kakati nze mbadde era saagala nnyo kusalira muntu musango naye mbadde nsaba twenenyeze abantu tuddize abantu ebintu byabwe nga tetubiwoza kubibba bubbi kubanga ekyatundibwa kiba kyagira ki kyatundibwa naye bwowoza nga oyagala ozza ekibba ate kyewatunda okyeddize awo wabawo obuzibu era obuzibu bwe tugenda okusanga ng'Abaganda bwe butenenya essaawa eno eriwo yagira ki nedda omanyi obuli bw'enguzi bugenzere bukyaka nnyo ku mulembe guno obuli bw'enguzi bwe bukyase buli muntu n'abeera ng'akwakkula bukwakuzi ettaka wano mu Buganda kyattunzi nnyo
ekireetedde abantu b'emmengo okulowooza nti no era buli muntu yenna buli mwana abadde akola mu Buganda Land Board kabe bana batambulira ku bupika bagaggawadde babbi abantu chapa mu ngalo bwe yajja nti no tukutuleko simanya guno ine eka 5 tukutulako eka 2 tukuwe chapa zino tuzitunde tukwe batunze ettaka ly'abantu ate nabyo apate babbi bawadde kakati bazitundira ani kubanga Buganda Land Board it's a private company era mu abantu abali ebweru nga mukola sente zammwe ne muziweereza muno mu Uganda ne bagula ettaka nga baguze ku ttaka lya Bwakabaka essaawa yonna oba oguze empewo obutiti bukubye oweereza sente zeno abantu bonna bafuuse bayaaye tetukyabeesiga kakati nga byo bikyali awo n'emmengo evuddeyo mmengo eroopedde gavumenti RDC agikayanye ku ttaka ebintu bino tugenze tubyogera nti kati Mmengo batalisokyukubamu kakati ekinaavaamu ng'oli ajja ateeka wali ettaka lyayo kuba Mmengo bajjaga Mmengo era naawe talisobakyali bantu babuvunaanyizibwategedde Musa kyegamba nti kati oli ajja kuva eri alabe nti ttaka lino lyani nti lya Bwakabaka lya Bwakabaka ng'ateekawo nnyumba nga tandika kuzimba kakati bwazimba Mmengo bwena egenda okuvaayo tebanga ettaka ly'Obwakabaka ffenna abali entujjaga Mmengo nayo bannaa era etandisa n'omusajja mulemiza kakati ono bibino olutalo wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Sembabule Nixon Kabuye lweyongedde okula nga Kabuye agamba nti tebalina buyinza bumulemesa kuzimba ku mbuga ya ssaza lino. Kabuye agamba Mmengo nti Mmengo terina buyinza bumulemesa kuzimba ku ttaka lye. Enkaayana zino zabalukawo ku ntandikwa y'omwezi guno aba disitulikiti abaali batandise okusima omusingi gwa kantiini gwa kantiini mu lujja lw'enju y'essaza wabula omwami w'essaza ly'e Mawogola eritwala disitulikiti y'e Sembabule Haji Muhammad Serwadda Muteesa n'abayimiriza. Kino kyaleetera Kabuye okuwandiika ebbaluwa nga April 6, 2020 ng'asaba Muteesa ekitiibwa ekiweebwa omwami w'essaza ly'e Mawogola aleete ekyapa ekiraga nti ettaka kwagana disitulikiti okuzimba lya Bwakabaka bwa Buganda. Njagala okutegeeza nti gavumenti eyawakati yakomyawo ebyapa ebisukka mu 2009 eri Obwakabaka. N'olwekyo nkusaba oleete ku poliisi awatali kulemererwa kopi y'ekyapa ky'embuga y'essaza ly'e Mawogola obutasukka nga April 9 ezayitawo edda Kabuye kwe yategeeza mu bbaluwa. Wabula nga April 8, 2020 Ssaabaloza wa Buganda Christopher Bwanika yawandiikira Minisita Esther Mbayo avunaanyizibwa ku nsonga z'ababaka ba pulezidenti ba RDC okoma ku musajja we olw'ebikolwa ebityoboola Obwakabaka. Ettaka eryogerwako mbuga y'essaza lya Mawogola nga lyaddizibwa Obwakabaka mu ndagaano gye baakola nga gavumenti eyawakati ne gavumenti eyawakati ng'ennaku z'omwezi August 1, 2013. Ekikolwa ekyo kiwa ekifaananyi ekibi eri gavumenti gyoweererezaamu ku nsonga z'ebyettaka. N'olwekyo ebbaluwa eno tugiwaddeko ne minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti akutwala ne Ssaabaloza wa gavumenti bawabule ku bikolwa ebyo. Bwanika bw'atyo bwe yategeeza mu bbaluwa gye yawandiikira ng'eyanukula Kabuye. Ngende maaso Bukedde yakitegeddeko nga Kabuye bwe yalagidde abazimbi mu ggandaalo lya Pasika obutagenda mu maaso na mirimu. Minisita omubeezi wa gavumenti z'ebitundu Mmengo kyeyagambye nti gavumenti erina okukisalira amagezi kubanga abantu bangi bulijjo beemulugunya olw'aba RDC okuba ekitundu mu nfuyo gy'ettaka mu ggwanga. Bannaffe bano twabawandiikira nga Maachi 27 okubategeeza ng'Obwakabaka bweyimiriza emirimu gyabwo era tewali mulimu gwonna gulina kugenda mu maaso okutuusa nga gavumenti lw'erisumulula eggwanga ng'obulwadde bwa korona bumaze okulwanyisibwa. Minisita Kabuye bwe yategeezeza. Kale katukoma akati mukulu Kasarobu promota Kasarobu omutegeera bulungi nnyo kwali ku ABS TV tukutumiddeko nnyo munnange we bali kulaba n'okuwuliza ebigenda mu maaso. Akati waliwo ebyo bigenzi bwe bityo owulira Buganda kati batandise okuyingira mu ttaka. Akati waliwo akapapula kana akamulengera kali ku mukutu bw'oba okaagala ogenda kumulengera bakayita kali ku mulengera 20
2040@gmail.com mulengera 2040@gmail.com kalaze ngo bwakabaka wa Buganda government ekitebe kya America mu Uganda kyawa obwakabaka wa Buganda ensimbi ez'okuddaabiriza ebifo byonna eby'obwakabaka eby'ebyobuwangwa era ne batuwa sente nnyingi nnyo tukole ebifo ebyo ng'ebyobulambuzi naye simanyi minisita w'ebyobuwangwa emmengo kyajja kwogera ku nsonga naye ffe tuleeta ebintu ne tubyogera nomuveeyo mujje mwogere sente baazibulankanya kakati ekitebe kya America paka lwe kyalagidde obwakabaka bwa Buganda okuzzaayo sente ezo mu bwangu akati ku sente empitirivu ennyo obwakabaka bwa Buganda kye bwakoze bwakutte $10,000 bwe zaasasuddeko sente endala zaalaga luddawa ezaweebwa obwakabaka okulongoosa ebifo eby'obwakabaka era eby'obwobulambuzi kyenkugambye nti abakulu abo bonna emmego beetaaga kwera baveeyo saabasajja aleeta abasajja abakulu abalumirwa Obuganda abatali bano abavubuka abali envumulo beboogerako akati wetubadde wano nga tonnajja osomye amawulire oyo nga tonnajja nina kyenkugambye tiwaliyo ekijja ate mbadde tetunnaba wano oli nakireeta nze mbadde saagala kukireeta mbadde nkyagala kijje kivweyo nga kiyidde nga tekikyaliko kugamba nti wano tewaayidde nze nabiwulira dda ebya Amerika nti yaweereza eno sente nnyingi nnyo zikole ku byobuwangwa mu Buganda naye ekintu kakati ogenda okukyogerera awantu abamu bagamba nti oyogeza bukyayi naye ate akyayi tagolola kakati ffe tetunnakyawo wabula tulaba nti Buganda gyeraga tugenda kugwira ddala bubi nnyo ate batwogereko ng'Abaganda kakati ekitebe kya America kyatuwa sente ezo mugalaasi abanja sente z'amasiro kawumbi kalamba n'omusobyo zibazimbira amasiro obwakabaka wa Buganda zalemererwa busasula batwala mu kabaka bamutwala mu mbuga z'amateeka amasiro ge wamala tewali yali agakutteko agawa buli kimu kati America yagenza okutunuulira naye kati sente zetwabawa zikola ki muzituddize bakutte 10,000 zebasasuddeko ku bukadde n'obukadde bwa $1 ensonga eyo ku lwokutaano tugenda okulandukira ku bannaffe batubuulire sente gye zaalaga nga n'olupapula lwa mulenge olwo tulina wano mulengera 2040@gmail.com gwokuŋŋaanya obujulizi nzendeeta obujulizi obwo ku lwokutaano olujja gyensonga kakati mbadde nsiibula abeewange naddala mulangira mpentambula endeeta wano n'abantu bange abaawo mu Kayembe mu Kabakanjagala abavubuka baawo bonna n'abasuubuzi baffe banaabe mu ngalo tuwone ekizibu kino era tusabire nnyo Buganda nga naffe we twesabira kuba tuli mu Buganda embeera gye tunaawunzikira ensonga zino nga bannaffe tebaze kwerwanako kijja kutukola bubi ensonyi ziyinza okufuula ekintu ekibi nsiibula abantu baffe ntumira ku mukyala Kalungi Christine awe Kawempetula webale kubeera ku ABS TV n'abawuliriza n'abalabi mwenna ate n'okusingira ddala bannayuganda mwenna bannange mwebale okugondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ate tweyongera okubigondera ffenna tetuli mu mbeera nnungi naye obulamu bwe businga obulamu bwe bugaga mukama abeere nammwe tuddemu okusinkana ku lwokutaano olujja essaawa ze zimu mbadde Kanyike Henry Mayanja emabega wa kamera ebaddeyo omukyala Enjo n'omwami omuvubuka omutwe envumulo kirabira ngate mu control room eriyo Regan Rich Ntare Skosa Taylor Atlas musinga kulwaki mweraba amina